Ku ssaawa nnya ez'okumakya omubiri gw'omubuze Daudi Goloba Simbwa gutuusiddwa ku muzikiti ekibuli okusaalirwa. Allahu Akbar. Katikkiro alaze akakwate wakati w'eddiini y'Obusiraamu n'olulyo olulangira. Buli musiraamu eyeenyumiririza mu ddiini ye asaana kwekola olulyo olulangira. Kubanga we lutali oba oliawo eddiini y'Obusiraamu yandibadde mu kifo kiralako. Naye ebyo tusobola n'obyogera ku ddiini endala. Kyenagambye eddiini ze tusoma ennaku zino zaatandikira mu mbiri. Ye jjajja w'Obusiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge yeebazizza abasawo abakoze obutaweera okulaba nga bataasa obulamu bw'omugenzi. Naye Allah olunaku lwe yakugerera tosula bweru ne bw'oba oyagala otya. Era abayivu batugamba nti mu by'obugagga Katonda bye yatuwa ebingi ennyo muntu butamanya ddiro n'ogenda wuwe. Senga twali tulumanyi senga mu nsi muno temuli mu ssanyu. Omulangira Nakibinge akubirizza abantu okweyisa obulungi nga bakyali balamu kisobole okubaweesa ekitiibwa nga baabulidde obulamu bw'ensi. Bwetegesa okudda gy'ali era gw'omanyi ky'onoomwanjulira. Naye ekikulu nti ku nsi kuno abantu b'obadde nabo bakwogerako ki nga wooli era ng'ogenze. Tugezeeko okulongoosa emirimu gyaffe ng'obudde bukyaliwo. Oluvannyuma omubuze Goloba atwaliddwa mu masiro e Kasubi okuterekebwa. Eno omukolo gwetabiddwako abantu ba Buganda, abaana b'olulyo olulangira, n'Abagereka Silivia Najjinda, bakatikkiro abaawummula, bannaddiini n'abantu ab'enjawulo. Abaana b'omubuze beebazizza Ssaabasajja Kabaka n'abasawo abakoze ekisoboka okulaba nga bataasa obulamu bwa taata waabwe. Ngenda sooka neebaze Ssaabasajja Kabaka atubeereddewo nga bwe babagambye Daddy aludde nga mulwadde. Naye buli lwe tubadde nga tugenda mu ddwaliro nga yasooka otudduukirira. Daddy muntu mwangu nnyo but simanyi wonna wabadde akoze ne mulaba nga alinganga oba abanyizizza tusaba musonyiwe. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga era eno atenderezza omubuze olw'ettoffaali ly'atadde ku Bwakabaka. Ebbanga Omulangira lye tubadde naye abadde awagira Namulondo. Abadde akikola nga yeetaba mu nteekateeka z'Obwakabaka eziwerako. Naddala nga Kabaka waali. Kikulu nnyo okuba n'abaana b'eŋŋoma. Naddala bano abakuluko. Obulamu bw'Abalangira ng'ono butuyamba okuyunga emirembe ne kiyamba Obuganda okusigala nga butambula bugenda mu maaso. Ate ne Kabaka n'atabeere yekka mu bbanga. Ono amwebazizza okuba nga amuyambye okumuluŋŋamya mu buweereza bwe eri Obwakabaka. Nze nasooka kumulaba mu 1999 n'ajja n'aŋŋamba weebala okuweereza Kabaka. Naye n'aŋŋamba Kabaka ayokya. Bw'omala okumuweereza ng'ovaawo kyokka nabiraba oluvannyuma ne nzijukira kye yali agamba ng'abasajja bansibako ebintu ebitali bituufu. Bino byonna bibadde byogerwa ng'omubuze aterekeddwa mu kibira awaabulira kitaawe Ssekabaka Muteesa II mu nnyumba ya Muzibwazaala Mpanga ng'akalombolombo bwe kali ku baana b'Abassekabaka era kiwanuuzibwa nti ono aba aterekeddwayo asobole okumusiibulako. Ejeneza ekitiibwa n'oluvannyuma bw'atyo aggiddwayo n'aterekebwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Omubuze Goloba abadde mukulu wa Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II nga yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokuna omwaka 1953 ng'omukka gwe ogusembayo yagussiriza mu ddwaliro ly'Ensambya. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.